Olwajjo omukulu gwe bayita Misa Simakula abadde mu nteekateeka z'ekivulu ky'omukulu ono ky'omukyalo ono gwe bayita Evelyn lagu omugenzi nga omanyi Evelyn lagu we yafiira yalina enteekateeka okuba ate nga ateekekawo ekivulu ekisobola okuba ate nga kimuyamba wabula embeera tetambula bulungi nnyo ate mu nteekateeka eno ate ye n'afa wabula abazira kisa abakulemberwamu omukulu Misa Simakula yasobola okuba ate nga abategeeza nti enteekateeka eno ejja kweyongera okugenda mu maaso. Ekivulu kino baali bakitaddemu ennaku ez'enjawulo bakiteekako nga 2 ogw'ekkumi ne bakikyusa ne bagamba kigenda kubeera Novemba nga 5 kati mu Novemba nga 5 basobodde okuba ate nga beesanga nti ekivulu kino olunaku lwe bagenda okuba ate bakiteerawo waliwo bannaffe babayita abaromantic basobodde okuba ate nga bategeseewo ekivulu bali ku kalenda kati ne balaba nti embeera eriwo eyinza okuleeta olutalo nga bw'omanyi nti abali mu Zubairi family Evelyn lagu yali mu kibiina kya Zubairi family ate nga romantic ne Zubairi family bagamba nti ennaku zino tebakwatagana bulungi ku kivulu kino. Evelyn lagu era abadde abatesitesi gwe bayita Dana Nabatanze gye buvuddeko yava mu romantic akadde kano abikola ye nga ye yekka kati abamu ne bagamba nti luyinza okuba lutalo lwa Zubairi family na romantic kati omukulu Misa Simakula kwe kubeera nga enteekateeka eno yagijjeeyo era n'abatunulire wala bayinza okugamba nti ekivulu kino bagamba wakiri omwana bamukolere bamusondera akasente kasobola okuba teekatandikawo enteekateeka yonna naye ekivulu kyo kiyinza okubeera expensive mu nteekateeka eyo nekitatambula bulungi kati mu mbeera eyo bangi badde beebuuza lwaki ekivulu bakisazizaawo kati enteekateeka yeeyo olutalo lwabadde lwatandise dda olutalo lwa Zubairi family na romantic nga batandise Dana Nabatanze yava mu romantic kati ate atandise kulwanira na Zubairi kitegedde bo beetonze eri abawagizi olw'ensonga bagamba nti tebasooka kuba ate nga bamanya nti aromantic erina ekivulu kalenda ate nga papazi naye erima kindi ennaku zibeera zerinaanye babeera beekiise awo no Misa Simakula n'agamba bw'ati obubuliro bw'ekitalo eri cancelled olw'ensonga nti ffe ng'olukiiko twateekateeka deeti yanga 5 nga tetumaze kumanya tetwamanya nti waliwo bannaffe abalina show gye bategese ku kalenda ate nga kumpi ebifo byebimu soka twageza okulaba nga olunaku olwenyini nga 5 waliwo sheeri ku kalenda ey'aba romantic so mu ngeri y'emu kati waliwo ababyanguye abadde batandise obizimba mu ngeri endala nga balaga nti kiri ntende being nti no nawadde nga olukiiko luliko omwami Lubowa luliko Bannabatanzi luliko nga waliwo abagezaako kikyusa bakiteeke mu ngeri nti oba sheeno bagitaddewo okulwana eri so bambi nga si bwe kyali ne deeti si be baazireeta kitegedde agamba nti aromantic yasooka okulanga wabula bo baali tebasooka kwetegereza oba waliwo ekivulu mu makindi naye ng'ate amazima gali nti bali be basooka okulanga era batuufu okugamba nti batuufu ga nti ffe tulina okussa wansi ffe twadde tulina okugjayo kintu ate lufadhano obutaleetawo mbeera eyo kuba ebigendererwa byakuumira bantu wamu kitegedde z'ensonga ezo bwe zasobodde okuba ate nga zitambula. Misa Simakula agamba nti entalo zaadde zatandise dda ku mitimbagano ku radio ne TV ez'enjawulo babadde batandise oddukumamu omuliro olutalo lwa Zubairi family na romantic beekiisa ekivulu nga Misa Simakula mbu yapika ennaku zino abantu banguye ekintu ekibadde ekitono oli n'akizimbya sijja kisiba ku bakulu eri naye waliwo abadde bagizageza okuba batandise okupostinga ku Facebook n'okulira ku radio bitandise tegedde kiganga kiringa wali naye ng'ate ekituufu kiri nti g'amazima be basooka bambi kimanze ndowooza kirungi etambulira mu mbeera eyo bw'omanya nti nno kino kiriwo ekiti n'okkakkanya kati ffe twasazeewo tusooke tugigye for now paka lwetunasalawo tulabe bwe tuyamba omwana naye abali eyo abasobola okuyambako omwana mikwano gya Evelyn enamba za Evelyn zenyini omwana yazi nange nayo kengendo ekitegedde ensonga zezo nno bwe zitambula. Misa Simakula bamubuuziza lwaki atidde bato Zubairi family beetwala na romantic ani asinga okikuba ulira bwagamba ye tali ntende era kirina kusigala nga tekiri ntende kati kino tekyabadde ntende tekirimu kantu konna nti oba kulagako ono just twadde kuyamba charity tukola ka charity kulanga omwana waffe tuufu bannaffe baali baala ti munno mu mbeera eno embi ebivulu bya bbeeyi okutegeka bisumbuwa bwamala okola donke waako nayina nojja n'omuzizika kiba kya buntu katulowooza kabamalirize ate tujja kujoyininga amaanyi wamu tulabe bwe tuyamba munaffe
Zitegedde ensonga zezo nno ezivaako ku aromatic ne bannaffe abazubairi family ku kivulu kya Evelyn lagu. Aromatic balina ekivu bakiyita the return of climax season 2 kigenda kubeera kalenda kyebagenda okuba ate nga batandika nakyo okutalaaga. Kati mu mbeera eyo kyasobodde okuba ate nga kyesinkanye ku kivulu kya ekyokusondera mutabani wa Evelyn lagu. Awo nno ne bagamba nti ensonga ziyinza obutatambula bulungi. Agamba nti akasente ke baali basonda bagenda kakwasa omwana olw'ensonga nti ekivulu kino already waliwo maama w'etiketi ze yali akatunze nibanga 3 nange nja kubaako kevaayo ngaffe tugenda kweyiya ng'abantu bweke tumuwaasa okatandike n'abalala kyobulewanga nti abalala nemba za Evelyn omutabani Evelyn muyambeyambeko mukulu mu bwongo neoba oyogera naye omwana oyo alabika oba alinga 20 oba 21 akuza avudde awabi ate n'ennaku gya alabye ku mbeera ayize Katonda amusomesezza mu budde bw'okujjanjaba maama nabiki nze ku lwange mulaba nga mwana wanjawulo mulaba si musiru mugezi just oyogerako naye mugezi just kumuwa mu guidelines nomugamba naye n'omuleka manyi naku zino kirungi n'oleka omuntu n'akola choice naye nga just omuwa mu guidelines